SBM House of Fragrance. We deal in all types of fragrance, mists, lotions, creams, shower gels, face and body oil perfumes. Contact us on 07043 00645 or 078 599 1435. We deliver to your place of convenience. Bantu bangi abali analogo government erina okugyawo abantu abali analogo nga baterawo embeera esobola okugwenga okufuna amasimu. Omuntu ajja kugula simu ya mitwalo 3 nga sabuni wa mutwalo oshegedda tajja kugula bintu bijja kukanga amafuta ga 5 oshegedde. So government yennyini erina okutunula mu bintu best need of life nebitereza then negonza. Okay. Ochali ku Uganda Mukamooli n'akasana akatusazeeko wano mpolampola nefe tukyagenda mu maaso nga tunabakuta Rema Namakula tetujja kuleka nga tetwogedde ku Rema yavaayo n'announcing album ye. It's going to be our first album ever. Yes, mu career ye. Nja okyogerako ki album Uganda ziwete zinakola bulungi shiba yajita najirya najirya ewaikibenda kulika enyimba ngalo mu 2 ezinyuma ebintu azawite badembi album ete yali mbi uli I think nezimaje nyimba ziri ku album party mood ziri ku album eyiye ndoze cha album Uganda era kusoka kuta single wota single lumukulumu na ngoka off ya webali nyo no bagamba ziri off album so newo olangirira album nyimba 17 album ezo ndozo ino zirangira ngo ina stream kugenda okuteka off ne sente ezenjawulo ngojeko okuzita zitambule butambuzi mu bantu so album si kibi obo ina omuyimbi level okiteka ekirala kitegezo ina kyotunulide naye wane Uganda abantu ngo yayogede ne kya smartphones abantu ne data yenyine abantu bawule bamukabe so wotuna ne masimu agajja gano ga iPhone nezino zi Android zitukwata smart ebijira mu masimu gano tusinga kuba na YouTube nadala ngojeka Apple simadi si wifi nekati mu lwogula Samsung yange ya YouTube so kitegeeza waliwo platforms ogenda okufiirwa nga oteka yo music abantu tebazimanyi nalo family yawe search streams oba platform okugenza music so nayo challenge ekyali misa album ezo okongera okutambula naye wajitanga agenda kutalumulumu kiyinza okukola kuba Rema wate ekintu ate okuwa music obudde naye wanaata yonna ndowooza wanaaba n'ennyimba nga 18 kiyinza ebbiri ziyinza okukola endala ziyinza okuwulira munda yenga Rema was it called from career ye sawa zino buli kimu alina okitegeeza kuba wali oba tokolangako kintu n'otandika okukikola let her go kuba kaseera ke kagezese buli kimu weba bannaye bakigezesa nekitakola naye kagezese kuba Rema tubadde tumanyi ng'omu ku bayimbi ababadde so nga tali nnyo mu mawulire but when she tries kugamba nti let me release a song otege oluyimba lwe luba so impactful oba abantu baluwanya ati nabako amawulire mangi ng'ogyeko amawulire Rema yakwatagana ne Kenzo omanyi bwe mwegatanga mwenna mubadde mulina kulinnya waliwo ekyeyongera ate n'okwawukana kwe ne Kenzo abamu ne basayidinga naye so wovaawo kati yenga omuntu Rema n'afuna alina kakavati zone kyaddamu kana ak'emikolo n'embaga nawo n'abantu n'abafuna lw'ennyimba zeyayimba so Rema bingi transition ebintu byayiseemu bigiyenga okufuuka Rema okubeerawo so okuta music ye n'okuta album ye nakijja kusinzira kika kya nnyimba kikyatadde zigenda kwapiringa ku baani kuba waliwo okuba ng'ayambuka eri ng'alina nga buhero bwalina ne badiji harodi okwambuka oba ng'alina nga bukafece so kyawukana music yagenda buhero bukola nnyo okusinga bukafece yagenda okuwa album yagenda decidinga album egenda kugwa eyambuka eri waggulu bekololo oba eri wansi ku bamama nnamu ate nga bamama nnamu tebasitreaminga ngende ku mukyali ono okimanyi kyali wa Rema Namakula nedda sebo
ekisooka Rema Namakula ayinza okuba nga atadde album because of the competition nti bawo yata album last year takola ye alina opportunity nti yensi mwadde okutu bwetogera Rema ne botekayo limba ku YouTube one day yamuyimbi asobola okufuna emitwalo 10 audio nga streaminga in one day nti audio wa Rema bwamutakati agenda maaso nokuba nti ayambuka kekasera okukola sente digital wise nti olwaleero Rema bwota album nogiteeka ku Spotify nogiteeka ku Tidal nogiteeka ku Boomplay nogiteeka ku Deezer nogiteeka ku Apple Music nogiteeka ku iTunes nga olina fan base eyetolodde ensi yonna kuba Rema alina bakadamu nti bakadamu abamu baagala nnyo okutegeera kiki ekifo okitegedde nti audience agirina bajja genda ku YouTube kuba bakadamu kyebasobola waliwo baslayer abakuwa balavunega nga baslayer bakwata okitegedde bamanyizi Boomplay bakoza Snapchat bakoza Skadde bajja kugenda bafune endongo ya Rema batandika ogislayinga ku Instagram ku TikTok okuzisigaddeyo because your trend so yeye naye bagenda obikola nti banaaba increasing streams platforms za Rema okuba nti zongera for example olimba lutambula ku Instagram ngana challenges nyingi okimanyi nti lusasula oli dispute olikola ku CCA okimanyi nti olimba lugenda ku TikTok ne lukuba okimanyi nti abali kukola sente era sound baba ku TikTok ne ku Spotify omuntu asobola okwakimulatinga gundi ezo so kati Rema yayingidde business nga akimanyi okitegedde ensonga lwaki yakola acoustic version ya Loko ne Chike yagezaako kulaba how it's going to work nakigezaako okitegedde nti bali convertinga ne bagiza ne mu audio ne bagiteeka ku Spotify ne bagiteeka ku iTunes ne bagiteeka so for now nga wakazaala okitegedde competition yeyongedde nga ba Spice tebalina ndongo bashiba bakawukana ne manager oyagala kakasa nti I'm the best female artist from Uganda like it or not talent ogirina capital mulina ogenda kola ki pulling up position naye my worry is Rema batakola mistake nga yakola ya Kenzo ndikwekuta album ate nogiteeka mbolese nogikola bukozi bwoti omanyi Azawi byakola album nti Azawi yalina strategic plan esobola okupushinga album eyo Kenzo kiyakola okuteeka ku Times Square kyali tekimala efforts nyingi ezazeetagisa olwagita n'agita and I think it flopped naye ya Rema because after distribution company jakosa yone yadama and I said I think ndowooza simanyi okitegedde so Rema necho inotegera ku album sibuyimba ku album kirukola no kubako enyimba ezikola necho kyetagazo chobola bakugambye kyetagazo nakko album abantu omuntu menu checho werondereza buli omu ajja kulonda ku kyageza naye okimanyi nti obeerako n'enyimba 12 nobanga nanyo batano it's a bonus or a plus album obekoze omuyimbi ebibukole kuba abakyala abafumba emmere amusebo mubamu emmere batuula bagenda ku YouTube abo bafunamu chobola Rema no muyimbi wanje otalinga bashiba okigedde talinga ba Spice YouTube yesinga okusasula nti oyo omukyala omulaba ku platforms zonna ze ba streaming YouTube yesinga okusasula Spotify ngambo entono Spotify ngambo YouTube ezasuyadala kitono nnyo Spotify is the best yes mbadde kugamba nti Rema lwaki wanjawulo Rema ina amasanyalaze ga buli muyimbi nti fani wa Bebe Cool fani wa Rema fani wa Kenzo yadde tamwagala nnyo naye yali attached ku Rema osigedde nti music wa Rema gwayimba asobola okuyimba akacefe abana ne batambuza embe nakubaloko nga baslepu bagenda kuvimbirako osigedde nti bonna abalina naye way of getting abantu abona together talina so music selection ye erina okubeera sensitive nnyo okitegedde ku nyimba z'abaddaala zagenda okuta zezigenda okuditamininga album oba enamukulu yakyayagala oba egenda musuula lupi tulabye Rema over her entire career abadde ayimba nnyo ku mukwano anti ye topic buli omu asobola okuba abo bamwe esobola okujjula mukwano gwokka course esobola okugira omukwano abantu ne bakoowa omukwano gwe tebakoowa abantu basooka bakoowa tunalaba byazawi erimu ebintu bingi yakeeso erimu abantu tebakyakwana n'abayimbi bennyini bemuleese lockdown bonna ani ayiseewo nga takoze mukwano mbuuza abantu tebakyakwana ezikubye yes so n'omukwano nowabona adduka achantinga but
still love. Ate no So kankujukizeko. love tewagikowa kisinziira abantu bayimba love kubanga batandika. Mose bibyo ayimba love ne kiki otadde mu love. Nze ndowooza ebintu ebigenda baku mu nnyimba zino ne style ennyimba na buli market atajja ateekako ennyimba zino agenda categorizing nga sisuubira style emu ajja kuwa abawakkulu ajja bbawa abawa katikati ajja bbawa n'abawansi ajja bbawa. Wycliffe kankubulire akankujukizemu Rema yatasiza nsekulu bakola ne bebeku ne kuba Uganda yonna nakuba reggae bebakola ne bebeku nakuba fire tonight dancehall music nakoba aludde because yalina management sini management omusajja yamugamba nti tulina kukola kino because n'omusajja yali ate amasanyalaze g'omukyala n'amukumira okubeera chipuledi n'amufuula loko ng'omukyala si loko n'amuyita loko era kyokula bwe yakola akayimba n'ono loko bwe yakolako ne uptown egaali okyegedde nti era lwakwata netufuna Rema wa season seko nti lwakwatana okyegedde uptown n'akomawo so Rema tosobola mulimitinga because vocabulary inawo gyemanyi watabu musically okuyimba kwe yazaalibwa nga akola Uganda Mukamooli ye YouTube channel kyoba okolera kiri kintu maka kapesa kola akaliko subscribe ko bonyigako otikingene kali akanobere ngofuna notifications mwebe nyeba tali bafa bagala okulanga ezi namba zenyine ziyitawo wansi ze mugenda okubanga mutukubirako tuteese business kuba amanyi go mangi nyo mayitirivu album ya Rema egira akaseera akazibu since last year. Rema happens to be okubanga yaluzinga omusajja omu abadde amutadde ku peak Solomon Kayemba yamuluzinga akyali kati ali busy ntu asobola okubanga akyali manager we naye amanyi yagasala indirectly amanyi yagasala kati happens to be nga talina muntu agenda omuwa direction efforts agenda omuwagali amanyi genna wa B2C Enoka surviving Salgundi two biggest brands. Enoka surviving a budget ya Rema what Rema. Yes, Rema ya ina set. Our Enoka budget. Enoka ya tambula ya mugama nti kuwano ne wano. Ebanga Rema yabadde n'abantu babadde ne kayimba. Aina balabi abatono bamanyi. So ne Enoka weyega tawo once one weri reconnect. Chokola nyimbe zoyogedde ebbiri local boyogedde akape cheziko zirwanzonga nti Enoka abaddewo. Okay. Wali. So just olumu waliwo ekigazi omugazi naye nga Enoka wali ku B2C ne Rema. Kyengenda okubuuza Ruby. We've seen such challenges, especially ku basajja into management. Enoka ngambye Enoka kati ayina brands bina ayina B2C ayina nyeshi. Those are two big brands that solo ganti olumu work gets to be overwhelming. Ntami. Twalaba wakola ne kama happen to be moments nga ina fiki aina bayibinga basatu nenga bona boloba aina kama aina VIP jemo aina palaso aina bayibinga batano oloza Rema tagenda losing a point here ekisoka omuyimbi kama aina palaso aina VIP jemo na basigadde nenga palaso aina timu ye yaliko jimso Oli overall manager. Okay. Rema is a big brand. Asinga B2C mirundi jonna. Yayagala. Kiri Enoka okwagala okuchuzinga sejja nakolerako sente. Okyegedde. Nti bwobanga oyagala sente tukola manti kyatuka ekiseera. Wabateka focus. Kama naleka VIP jemo najje wa palaso because sente za palaso zazi mu mala. Babitu sibatali babadde from 01 naye bwo yagala kugaggawala ng'omukyala golina mugagga kikyo yagala ngenda kufokasinga ku Rema bayitukola ebyabakyala osigedde so oyo kwaba ababiri Enoka ku Rema ne ku B2C alina kwalina okuba nti afiisaako indirectly Rupi gundi emirimu kyekigenda kweyongerako kyegina wominga Enoka omuku abalunzinge especially Rema nze ndowooza omuyimbi Rema kisinzira iwana akyagala kitambule omanyi abayimbi bano abakyala okuleeta kubona bengeri Shiba jali okubonaabonamu right now Shiba tabonaabona ali kubonaabona alinganga enkoko gye basazeeko omutwe tuke oba ogisazeeko omutwe tabonaabona kapalamu eyinza okupapala negamba nze sijja kufa naye mala negenda bwetyo luyimba ki olusinga obunene mu Uganda mpa ennyimba ttaano sawa right now Shiba ayinamu oluyimba kwata bulungi so ze kulwange kyendowooza kati ku Shiba kwogamba
Shiba tabona naye obuzibu agenda okusanga music selection olunaku lwaliro Jeff abadde afuna ennyimba kuva mu bawandiisi Jeff alina musical yawuli oluyimba n'atagenda kunkolera nolwa Shiba nolwa Shakira omuntu ali mufumbiro ate nga n'abawandiisi nga lwakuba nti abadde akiraga nti waba aluguza emitwalo 5 asobola kugamba Shiba oyo muwandiisi wanyimba 5 omanyi nga wobimanyi naye Dirisa is a booking agent ndiye akwata kasente oba ye manager naye Dirisa yali ku Jeff yali anona balance Shiba actually namari Dirisa badalete nyima radio wali naye Dirisa yakola donke wako nti agenda wano kati alakingolo omuntu afumba abeera mufumbiro nabo wandisi wanakwata yo nabo lwakuba nti olumu naye abamu yali takyabajjukira nalaba Shiba so Rema kiri two around eno kasobola okuba too busy naabo obudde B2C kuba B2C emuleesa okuba ng'ali ku muganti n'okukwataganya bondi yaabwe okuba awamu bakwataganya ku munda gutujja navaawo n'alaba nga talina muntu nagamba lwaki n'abasaba enoka akole ki amuyambeko akole naye nira ne bakkiriza so enoka akyasobola okukwasaganya bondi kuba B2C erina abantu abalala ng'ogyeko balina Roshini balina abalala abo ne badije Scofield wemaze nkulekera abo kati B2C kyalina abantu nga babiri ng'ogyeko enoka nga olaba andi we yalingawo ng'alikomendize enoka so enoka akyasobola okuba obudde obusinga kati eri sayidi eri n'abantu kino kitambula nati kati obuzibu bwa conflict of interest anti kati kiri ku enoka oba Rema ngamba gundi kuba kati yali makati enoka conflict of interest n'agamba anayenedda kanzire wange Rema tumulabe nga atuse to be level ali mu level z'aba emyaka gibadde gigenda tuuka ng'ali big like of Bebe Cool okitegeera mu bakyala abakyala bano ng'okola music nabo bakwata mpola ate abakyala bano bali sleepy and slow mugemu batya nti beetaaga okukubiriza tukole kino kati wafuna omuntu ng'asobola omuyambako olunaku lwali njagala okuwa example Lawrence ono Aero Magic station yatuuka ekiseera nga music yamatadde ne I myself nentula namwe ne bagamba mukole YouTube nga kyemukoze olunaku lwaliro station yali ku YouTube alya afuna sente naye ng'akola donke waaka Lawrence so waliwo omuyimbi omukyalo watuuka n'agamba nti kino azigyeko omugugu yaani waba enoka gwajja okusobola okutambula however much gwagala atambule ku 100 naye ajja kutambulira ku speed yanga so ajja wananjitanganira enoka ya lupesi jona wona wenakoma okutunda okuselinga out wegenda okujira okay bagiyita Uganda Mukamooli tubadde n'ebintu bingi bye tusobadde okwogerako olunaku lwaleero naye akanya katulidire binga tubawadde bingi nnyo ate tukyabongera kyobonkola ekintu kyowerabira subscription nyiga akakapeesa akali wansi weoba olabye video tulekere commentinga otuwe endowoozayo tujja pa tukoma wano okuba nga tugisoma nama balina businesses tofaayo balina business oba otunda kinaki gwe tofaayo commentinga awo ofune namba y'essimu zaffe ziri okuscrolling awo wansi oleete business naffe tutandika okukola lupisi wetwetandika okuba nga tukola show mugiteekemu episodes tugenda kikasa twasatu bantu bajja badde nsaba tusiibule nze njagala okwebaza mwebale kubanga kwe muli ku mukutu mukone mukadde abavubuka bengera okukula bawona okuba obutayimba bawadde mweyiye sente ya internet enyuma kuba tebakugonyaze eva eri mu America bakuweereza buweereze YouTube esasola kyebayita America 21 working days buli gwobanja ng'akola ku YouTube ennaku z'omwezi 21 munoonye bunoonye 21 wa YouTube yenna abajja kukubamba so muwagire bannayuganda kyongere okukula ate namwe mwongeremu okuyiiya ng'ogyeko kino kya recap mwongeremu obulungu wakati competition nene ku YouTube buli omu bakola kino kye tukola naye kyoyogeddemu ekirala kyekireeta abantu okwekumira ku channel yo tugenda bwe kasoyogera lupi kasayogera teri kirala kyonna kye tuba tugattako ntambi makusudi nva wano bannayuganda bannakampala abasinga okuba nti batulaba baagala nnyo soka weetonerewo nkubye benkubye sina bwe neetondera buli gwenkubye kimugwanira alina okuba nti akyusa bukyusa nadda mu line
line eyewala okubibwa ngenda bagamba bakyali bange n'abatulaba bangi abatulaba okuva e Rwanda ntera nnyo bala bakyali bange abatubongako bangi abatulaba okuva e Kenya then kati bakyali baffe abali e Bulaaya bangi batumiddeko mwenna bantutantambi James of course namarich bwe Max Jim made in Uganda budde wano ngenze temuna kye muŋŋamba. Alright, Majo Wycliffe tojja kwerabira 90.8 Metro FM muli lwakutano tubaako ne muganda wange Ssaawa emu yakawezi bagita moto ono muganda wange Rupi the problem muli Sunday Ssaawa musanvu paka ezemisana paka mwenda abako ku top abeera kubalira ennyimba ezo yazisinze okuba nga zikwata wano mu Uganda. Banange mweraba tusisinkane next time tubaagala nnyo mwebalire ddala. Amen. SBM House of Fragrance. We deal in all types of fragrance, mists, lotions, creams, shower gels, face and body oil perfumes. Contact us on 07043 00645 or 078 599 1435. We deliver to your place of convenience.